Yes Fahad TV jimbaniriza akade kano mwasibye muri mutyangera kubasaba musubscribing ate munyigene kade obumpeke ku chasi ya Pastor Rosias Bugingo ali ku church ya Kananira ali Pastor Bugingo ira likira kosana endiga era munangi obunkenke bweyongedde onagamba nti wayinza okubawo nti abagala okumulumba nabadde manyita atya nesebo naye atya mukko jukira onavye nalumba abasiraamu bamulabule ne bamugaba mukulu sebo kirujjo okukola tojja kukyagala jika navule ne bagamba nti Pastor Bugingo ayagala nnyo entalo singa kimanyi nti tasobola yandibadde yeesonyiwa n'ava mu ntalo ndoza mula n'abo baali bamulumbye n'amasasi ne bata bodyguard we ebiseera singa oyinza okulumba omuntu n'akulaga nko gamange ebyayita kumbe yakutereka omuntu asobola okukutala kumulumba gwenza okulowooza nti just mwogeddeko aboogeza ati ayinza kunkola n'akunyiga onekwesanga bodyguard we abamutta Pastor Bugingo ndoza yabagiregera katuuti ke ye ku kyaki wali katuuti efa enjiri zitambulira kukujerega bantu kutankula ntalo kuvuma abantu ye bwatyo bwakola kati saa zino ali ku bunkenke n'endiga tezinaba kujja bulungi ku kyaki ali ku bunkenke obutagambika information etambula akadde kano ku social media yandooza service ey'emisana bagenda kugikwasaganya atya lankyawa bagita lankyawa mpozi lankyawa wali ku Kanani land n'ensonga zezimu kwezikola ki ezitambula akadde kano ku mitimbagano eja social media amunange Kanani land obunkenke bweyongedde Pastor Bugingo atyamuko jukira bamuddu abavudde ne bakola ki ne bamuwoninga kusanirira kalanzi kachapizo bamasheke bo bakyasirise tetumanyi bamasheke bapanga ki basirise enga jukira bamulabula luli yokwosegwe ne bamugamba bwotese ni wadini y'abusiraamu tujja kola ki tujja kunyigiriza mpaka kyaki yongegaddwa Pastor Bugingo ye wali awarooza kyaki erinza kugalwa kiteyinza kugalwa nti amaanyi agalina jukira ebiseera ebisinga bw'onyigiriza ennyo ennyindo okola ki ogireeta omusaayi bw'oginyigiriza ennyo kisusse oleeta omusaayi kati Pastor Bugingo kyaliko akadde kano kyaliko essaawa zino ninga ensonga ze zimu kwezitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media obweraliikirivu bungi ku Kanani obweraliikirivu bungi nnyo ku Kanani jukira tamanyanga na muntu yali amulumbye mwaka oguwedde nga gutandika mwezi ga January nga 2 mwaka gwa 2024 tannamanyi yali amulumba yali atandise okuba nga atankula entalo endala ebisesinga omuntu oluusi weewala nnyo okutankula entalo tutajja kusobola ekyamazima Pastor Bugingo yalemera mu bintu by'okutankula entalo n'okulumba buli omu katuuti iwabe ali ku Kanani land abalabanga ali mu ggulu tewali ayinza kumukwatako tewali ayinza kubaako kyamukola wabeera katuuti ke wali ku Kanani abantu bangi munnange balina obusungu ogala katuno linakujjawo kibezamu baali bagala kumutta tunamanya ne lyagala kumutta oba oli abantu byakola kibyavuma ku butuuti okwo anyway byomunange bitambula akadde kano ku social media bagira Fahad TV onazo bweraliikirivu n'endiga zennyini zigenda enamba yeesala ezijja ku Kanani land babagamba nti esinga zadduse wakakande musinga zadduse wakakande mbuzakooye ekisooto ebisooto jukira mwaka guno gwa 2025 yabasubiza mu January okubaako nti wabalaga watuuse ku Pentagon etannabalaga mpaka nakakati watuuse ku nsonga ya Pentagon etannabalaga tugutambuza omwezi gwa January enaku z'omwezi simmeka si 8 era 8 tanababalaga watuuse progress yonna watuuse kuki ku kuzimba Pentagon naye ensonga zeezo zimu kwezitambula akadde kano abasiraamu bayongedde kuba nakola ki bamulabula ali kati atyamuko ayongedde okutyamuko yebuuza ki bayinza kunkola ki atyamuko omuntu yenna osobola okutyamuko newankubadde yeekazi n'abalumba naye abatya akati no gye binagwe lunawulira mama bali ekkatamba tundeko ne Saudi Arabia n'empeebasi ne bagamba nti mubamaanyi n'endiga zeetoddeko ennamba yeesaze tebakyalinga bwe baali luli
Mbebaza nembagamba nti muli babode nnyo bagita Faad TV comment section bweri awo obaka buntira mu comment section yasabye obukuumi nti bawera okubanga bamukuuma anange mbere bulungi mweraba